الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda majjuvu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi atugamba mu Qur'an al-Karim walutan idh qala liqawmihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun ainnakum latatuna arrijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun tajhalun فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون tubaza Allah tabaraka wa taala ashatuwadde obuwangazi mu bimu ku bigeze by'omutawaana ku mulembe guno okopperera bamagulu meeru betugamba amagulu meeru tugezamu bakyeruppe abaganda abakazaako magulu meeru kyeruppe abantu abo bawangala obulamu omutali Allah omutali ddiini kyagala kyakola yakimanyi nti wano aliwo okulya nakunyumirwa bulamu era Allah yabogerako walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum abajemu kunyumirwa bulamu nakulya ng'ebisolo teri kirala obulamu bw'abantu abeeru temuli mu Allah temuli mu ddiini omwana omuwala emyaka 16 asula mu club nadda abazadde ne bamugulira yotambuuza ovaawa ate ffe tukoppa myaka 16 kaba mwana muto bali ku myaka 16 banyini baba mugoba waliwo omugoba afulumya myaka 16 nga bedroom ye bagenda giteekamu mbwa tukuzizaako ebimala kati vaayo ebbali eruumu yo tugenda kusuzaamu mbwa awo betukoppa omusaayi gwo n'ogufulumya olw'embwa abantu betukoppa balina obulamu omutali Allah ekyokubiri obulamu bwabwe tebuliimu kubalibwa ku yawm al-qiyama era bwe baga nti bw'ofa biba biwedde bakubala bigi ffe tuwangala obulamu obulimu eddiini obulimu Allah tabaraka wa taala bwe bulamu bwe tuwangaala naye mugimu kumize abantu baffe gye bakoppye mba magulu meeru bwe bufumbo bw'ekikula ekimu bwe bufumbo bw'ekikula ekimu ate nno nga kirwadde kya mutawaana singa abantu bamanya results eziva mu bikolwa ebyo tebandiza byetantala oba tolina future oba tolina future gwe kennyini bamulwadde muyi Allah kwe kutunyumiza omulembe gwa nabbi Lut alayhi ssalam natugamba nti walutan idh qala liqawmihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun ainnakum latatuna arrijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun tajhalun nabiyullahi Lut alayhi ssalam ayita nabbi Ibrahimu alayhi ssalam anko eyo famire emu era yakulira mu makaago ng'asoma la ilaha illa Allah ku anko we ng'asoma tawhid okwawula Allah tabaraka wa taala obutasinza lubaali nabbi Lut alayhi ssalam kyola famire ya nabbi Ibrahimu alayhi ssalam yesinga okuba ne bannabbi abangi singa badrawinga tree eraga bannabbi
kubanga nabbi Ibrahimu alayhi salam oyo omu, Lutu alayhi salam babiri, Ismaila alayhi salam basatu, Ishaqa alayhi salam bana, Yaqubu alayhi salam batano, Yusuf alayhi salam mukaaga. Enyumba eryegi eryemu. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam avamu bannabbi bangi, abaana n'abazzukulu, n'abazzukulu nakabirye n'abazzukulu nakasatwe, kubanga Yusuf alayhi salam ate muzzukulu wa nabbi Ibrahimu namba 3. naye mubamu ku bannabbi bava mu nyumba ebyo nabbi Lutu alayhi salam bwe yakulamu n'atuuka emyaka egy'ekivubuka egiwasa, kubanga omuvubuka alina okuwasa alina kusooka kuggumiza ministry ya finance. Tolowooza nti ojja kuva eri bwe byowase, okulina okukakasa nti ministry of finance nzigumivu, kwe kunoonya akalimo. Ne wano bwe kiri era ogenda okulira yagenda Juba eyo nakolayo kasaaluuni, ogenda okulira ali Jordani avuga bituleera kunoonya finance asobola okufuna omukyala. Ne nabbi Lut alayhi salam bwe yakulamu n'anoonya ku bulimu, yagwa mu byalo byewala okuva eka, n'ayawukana ku ankowe Ibrahimu alayhi salam, kubanga akalimu yakafuna wala. gye yasifuna akalimo kumbe ensi yabaseegu, akalimo nga kalimu kuwa sente, n'atandika okubasomesa la ilaha illallah n'okubaziyiza ebikolwa ebyekifumbo, obufumbo bw'ekikula ekimu. Kati finance ate bwe yaggumira nga tayinza kuddaka kubanga akalimo kali eyo, kwe kufuna omukyala ekyo, n'amuwasa mu kabira ezo ezaali enkyafu, n'abasayo omukyala. Era kyobola n'omukyala oyo naye yazikirira kubanga yali paati ku banne bali. Kati Allah gwatunyumiza nti wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun. Nabiyullahi Lut alayhi salam mu kaseera we yagambira abantu be basomesa la ilaha illallah, mwawangaalira mwaddukanyiza emirimu gye nti bannange muyinza mutya okukola ekyobulonefu ekyenkanidde wano. Weewunye Allah bwe yali ayogera ku kikolwa ky'obufumbo bumu yakiyita alfahisha, ate bwe yali ayogera ku bwenzi yabuyita fahisha, kubanga ekikola ky'obufumbo bw'ekikula ekimu kibi nnyo, kisinga n'obwenzi. Kibi nnyo kisinga obwenzi, kubanga amagezi geesuliika, naye ensolo teyinza kukola kintu kifaanagana bwe kityo neerumbagana musajja munnaayo, tekisoboka. Etomera nantomere, naye amagezi okugasuulika ne gasuuka obusiru ku leva eyo yonna. Bwe yali ayogera ku by'obwenzi mu Quran al-Karim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, tekuliko alif na lam, innahu kana fahishatan, kikola kya bwononefu. Naye bwe yatuuka ku bikolwa by'obufumbo yakira alfahisha, atatuna alfahishata, kuliko alif ne lam, kubanga kino kinene nnyo, zambi ddene okusinga liri. Wa antum tubsirun, ng'amaaso mugalina, ne mulekerawo program Allah ze batondera ennungi, ne muzirekawo ne mugenda mu programu eza shaitan. N'alyoka aga nti innakum latatuna rijala shahwatan min duni nisa, kiyinza kitya okubanga obwetaavu bw'obutwala eri mwami munno ng'abakyala we bali. Ezo programu ziva mu bamagulu bakyeruppe abawangala obulamu mutalimu Allah. Era nga ku mulembe guno tugudde ku yoleke, bagenda okukoona kummwe abakulu ne bakizanga nga temwenyeenya, ne bagenda mu kindergarten ne primary schools. Tewakyali kyakikolera, kati bataata tugenda kwemukira abaana baffe. Kalinzika myaka 8-9 kakubirewo agagambo kuba ntiwakyakikolera, tewakyali kyakikolera kati kukala maaso.
mutabani jangu otulewa amasomero gonna bagasi kubanga mwe bagenda obatomera nga mwetegerera mumanyi obuzibu mumanyi nemubireka nebaga nti abano baganye katayiza obuto ani bwe tebakola kubanga amanya nti ne generation maaso yegenda okufuga ensi bano bagenda kufa bagwewo bano kanfune bali programu enkanjiwo emyaka 25 bano bajja kuba bali mu parliamenti yani bali mu bifo byonna ebyebbeeyi tawuni kiraaka nga tagetinga bali kubanga buli gwowulira MP ba minisita balina okuvaayo n'abato batuulaawo naye Allah atunyuza mu Quran kyakola omulembe ogwo oseko omulembe ogwo gwalina ebizibu bibiri ekisooka baali bashiriku balungi nga bansaasi mbugo bakkiriza mu bajjajja ekyokubiri bagattako ebikolwa ebyobufumbo obw'ekikula ekimu wa amtarna alaihim matara nengenda mbatonyesiza enkuba ekigambo matar mu Quran kitegeeza adhabu enkuba ey'ebibonerezo ekigambo matar kubanga Allah tabaraka wa taala yakola enkuba erimu emiteeko ebiri waliwo enkuba ng'egasa ne wabawo enkuba ekosa yeyitibwa matar egasa eyitibwa ghayith alghayithu yenkuba etonya majestically negasa binadamu negasa ebisolo negasa ebimera kubanga ebyo ebisatu byebiyitaga enyamazi binadamu bisolo nebimera naye ate ffe Allah tusaasira otuwa kutuzza enkuba netonya lwa bisolo kubanga ffe tuli bajeemu nnyo era nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama laula albahaim lam tumtiru siba kuba bisolo bino Allah agamba ate bisolo lwaki mbisa ennyonta lwaki ebisolo tebifuna muddo gwa kulya kantonyesa enkuba ffe tufunira ku bisolo kubanga ffe amazambi mangi era mu bimu ku bisiba enkuba ne tulakaasira mu kasana dhunubu mazambi abantu b'ekibiina kino ekya nabbi Luutu alayhi ssalam Allah yabasiza azaabu bbiri azaabu esooka fajaalna aliyaha saafilaha yatuma malayika nekwata akalo nesonseka ekibatu mu ttaaka akalo konna ne katula mu kibatu malayika ebitonde binene byamaanyi newanika mpaka waggulu neza nekuba amakulu okufa n'okuziika byonna biwedde bwe yamaliriza n'abassaako enkuba nga yamayinja wa amtarna alaihim matara tugenda ekigambo matar mu Quran kitegeeza enkuba embi enkuba yonna bwewuliranga nga ekutiisizza manya yeweta matar oluusi eyinza obutakosa naye mu kaseera k'okutonnya tetuba na mirembe oba ennyumba eneegwa empewo ng'esusse enzigi tezikuukemu laddu zibwatuka eyo bata matar oluusi eyinza n'obutabako kyeyonoonye naye nga mu kaseera weetonyedde tuba tetulina mirembe bayita matar alghayth enkuba egasa ebimera n'ebitonde n'ebisolo nabinadamu otambula n'ogera ne ku mulimu n'emmooka zisigala zitambula ku luguudo naye mataru abali mu luguudo bapaakinga anti tebali bagibalaga aga nti katulinde enkuba egye tuke tuve wano eyo yebatonyeseza kiki mizeejo emizeejo singa abaanadamu tumanya akabenje akagirimu ekisookera ddala ndwadde buli bulwadde bwonna obwobukaba abantu bali mizeejo emikisa gy'obufuna giri 99%. Ekyokubiri abantu bagenda mweje emize kizibu okufuna omukyala batamwetaaga kubanga Allah yatugamba mu Quran ti wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum
fasaddahum ani sabili fahum la yahtadun. Shaitani ewundira omwana Adamu ekifu nemulaga nti kyekirungi okusinga kiri, naye kasita okiyingiramu ekyo ekifu kizibu okudda kulayini. Fahum la yahtadun, okulungama kuba kuzibu. Ekyokusatu, tebalina generation egenda kuddawo wanti tiri kuzaala. Ezo programu zikosa amagi g'omwami. Research ziraga nti amagi g'omwami gakosebwa, n'agajja okujja maaso eyo gonna gakosebwa. Olwa programu zagenzeemu, Shaitani bwetyo weerundira omwana Adamu nemulaga ekkubo ery'obubuze ti eddungi. Era kati ku mulembe guno be baana baliwo naddala mu primary schools, ate bayitidde mu kafo akazibu ennyo, kubanga omwana omuto yekyomugamba ng'akulaba oli mukulu amanyi kyekituufu. Tusaba Allah tusaasire ya Rabbi. Ebyo bireeta amakulu ne bwalituuka mu maaso nayagala afune omukyala era tebagenda kufuna baana, kubanga system yagyonoona dda. Ye kenyini ng'amwagaza ki aba takyamwetaaga, kubanga Allah yakola amazambi byo. Gasi bw'otandikira ku zambi eddene oba tukizibu okudda ku ttono. Omufubisi w'enjaga ng'omugala kudda ate ku sigala ali class above, sigala takyamwetaaga, enjaga emala. Amazambi gonna buli libanga lino ddene, omuntu okudda ku ttono kizibu, ye ddene lyaba ayagala. Omuntu asitula kilo 2 bana basitula ebyuma, ate ng'oleta 3 agamba nti onziza mabega kati sina kyenkola mba sifunamu. Baba asitula 2 tayagala 3 kubanga takola. Naye Nabbi Lut alayhi salam, Allah bwe yatuma bamalayika bajje basaanyewo ekyalo, bayitawa Nabbi Ibrahimu alayhi salam okumusanyusa nti agenda kuzaala omwana ayitibwa Ishaq alayhi salam. Wa min warai Ishaqa Yaqub. Naye bamala omugamba nti tuzze wano okugamba nti mukyala we ono Saara agenda kuzaala omwana muganda wa Ismail alayhi salam. Ne bwe tuva tugenda ku kalo bwe kati ne bwe kati kukasaanyawo. Qala inna fiha Luta qalu nahnu a'lamu biman fiha. Olira abantu balina tawhid. Bamugamba tugenda ku kalo k'egindi kukamalawo konna kuliko abaseegu. N'abagamba malayika nti abanga akalo ke mwogerako kuliko omusajja wa tawhid bamita Lutu, yagendeyo kupakasa ng'amulumirirwa. Qala inna fiha Luta, ategeeza Lutu alayhi salam. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, tukusinga okumanya baani abalimu aba la ilaha illa. Gumanyiko nno na Lutu naye ayinayo ne ttiimu ye mukkiririzamu esoma la ilaha illallah. Lanunajjiyannahu wa ahlahu, oyo tagenda kukwatwako ne ttiimu ye, illa mra'atahu, okujjako madamu. Innaha musibuha ma asabahum, ye misiba gigenda kumukuba. Bamutegeeza Nabbi Ibrahim. Kyakuyiga ki ekiri mu aya eno? Omuntu asoma la ilaha illallah, omuntu ali ku ddiini, alimirwa muganda wali ku ddiini omulala, ffe situfaayo. Era gabuge bagenda kumusiba nti kagwemu olugezigezi, okasibire eddala, kagenda ne kasaniriza akalevu, ne kasaniriza akalevu. Oyo akugamba ebyo aga nti ate ali ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ng'ate muganda omuwaayo. Yabagambirawo nti ekyalo waliyo omuddu wa Allah omulongoofu gye mulaga, nga nti tofaayo, abo tubamanyi n'okusinga byomanyi. Weewunye baaleka bamaze okutegeeza ono agenda kuzaalayo omwana omulenzi bamuta Ishaq, ate nga bagenda kujjawo bantu. Waliwo ajja agenda okuzaalibwa, waliwo be tujjawo. Bamalayika bali 2 bagira mu bifaananyi by'abasajja, kubanga twalaba nti bamalayika Allah yabakola basobola okwekyusa, n'amajini n'agakola nago gasobola okwekyusa. Ffe n'atukola nga situekyusa, kitiibwa. Ffe mu bitiibwa byaffe tetwekyusa, tufaanane kapa,
fana omusota fenatuwa ekitiibwa ekyo walaqad karramna bani adam bina adamu namukola nga wakitiibwa teyekyusa abamu mufe balaba nti ekyo si kirungi ekyo kitiibwa kyamaanyi bamalayika bekyusa n'amajini gekyusa allah yagatonda nga galina obukapasite ekola ekyo lwakuba bamalayika bo okwekyusa kwabwe kuli mu kifaananyi kimu kyokka binadamu kubanga yewebbeeyi ate amajini go gekyusiza mu bintu byonna n'omusota n'engo n'obinadamu n'omukyalo omubalagavu ennyenyenyenyo akugye mu layini ogw'emumazambi binadamu allah yamutonda nga teyekyusa kitiibwa kye naye bamalayika batuuka mu maka ga nabbi Lut alaihi ssalam bavubuka bato banyirivu omukyala wa nabbi Lut alaihi ssalam egimu ku mirimu gye yali kayungirizi w'abantu ab'ekikula ekimu obufumbo bw'ekikula ekimu weewuunye nga bbaawe nabbi wa allah asomesa tawhid avumirira emize egyo ng'omukyala gwalina eka kayungirizi nze Sulaimaani njagala saddaati oyo naye simanya muntuusaako kyatufaayo totumye weesitukidde kati omukyala agenda okulaba waliwo abavuka babiri tebamanyikiddwa ku kyalo banyirivu bulungi bayingidde mu maka gaabwe nagenda nabatemyako waliwo baserulungi babiri eno ne bajja mu maka nabiyullahi Lut alaihi ssalam akyayogera ne bamalayika bamuwa instructions abantu wala ilaha illa allah ogenda bafulumya ku kyalo kino bonna bafulume baveeko kubanga ebiddaku mu maaso awo ebigenda kuba bizibu ogenda batwala gindi bamulagira era nababuuza nti budde ekiyoga nti ku subuhi innama wayiduhum as-subh alaysa as-subhu biqarib baga nti appointment yammwe ya subuhi salati subuhi singa subuhi basanga mukyali ku kyalo nawe mugenda kufa naye nga aka distance kebamugamba okudduka emisinde ajja kuba tanatuuka kekwaga nti bane subuhi ngaeri kumpi tujja kuba tetunafuluma kati olega nti essaawa zino ogenda Rwanda naye okuwera 6 oli Rwanda abali batambudde kasafaali ako nemmotoka oga nti si kituufu nja kuba sinasobola nja kuba sinasala booda kekumugamba nti wala yaltafit ahadan minhum kati abantu bonna bagambe wati munati munasala teri kutunda mabega byomba muwulidde temungwe mutambule mukungujo temutunawa kubanga era ebibonerezo byajja tebanasala booda niyo omukyala amaze okutemyako ku bwononefu bajja batandika okusala emiryango nabbi Luutu alaihi ssalaamu abalengera ebweru nga beesala bati bazdamu nebaddamu namanya n'afuluma gye bali n'abategeeza nti bannange munyambi bano bagenyi babitiibwa temunswaza temumpemula bano bagenyi babitiibwa temugeze ne muleeta egyemize gyammwe wano hatta yabagamba nti emanju kubanga nabbi Luutu alaihi ssalaamu allah yamugemulira baana bawala bokka yamuwa baana babuwala n'atuka n'obbaga nti abaana bange ab'obuwala emanju gye bali wakiri mutwaleemu abo naye baana bagenyi batukuvu innaka la taalamu ma nurid totubuzaabuuza byetwagala obimanyi Luutu byetwagala obimanyi yagamba nti banaati atuharu lakum abaana bange ab'obuwala gye bali bebatukuvu bemuna okugenda gye bali bamugamba nti abadan bamalayika balaba mwami ono ali bweru noga kusooka ojje tumalirize instruction z'olugendo ffe tubamanyi tufaayo n'ategeeza bamalayika nti ndi mweraliikirivu ku bagenyi bange mmwe ku bantu bali yagamba nti gwe toddayo kubanyega jjukira nti ekigambo malaku kitegeeza lyanyu ekigambo twakiganiza nti malayika kitegeeza maanyi
Allah yabatonda nga bakirimaanyi nga tebalya tebanywa bawukane ku ffe okubeera kirimaanyi olina kulya gweza bakanyama emmere gyalya gwogirya gyakuma okubeera kanyama n'emmere ekola ki ate bamalayika gye bakuma okubeera bakanyama nga ate teri kulya bamugamba gwe batulekere abo tibagenda kumuswaza nti gwe tofaayo tuula wano tukunnyonnyole abamaliriza nga bafuluma bagende riwaya ziraga nti ne baagala okujja oboogereza bafujja bafujje nibanyo okugwa e Nairobi kati ninnyokoka kubanga biri bitonde byamaanyi baali tebamanyi bitonde byebazanyirako balowooza kirasi za bulijjo bitonde si bya planet eno bafujja bafujje nti yomansuuka kilomita ezitagambika eyo malayika yajidde mu kifaananyi kya musajja naye tulowooza nti musajja kirasi za bulijjo kyola ne kiso eri etugamba nti nabbi Musa alayhi salaamu yakuba malayika walumbe namugyamu eriiso kiso ntuufu kubanga yali yajidde mu kifaananyi kya musajja naye ekyo kyeyakuba tekikosa malayika eri abadan ekifaananyi kyali feeke kyakuba nabbi Musa alayhi salaamu yasindiriza malayika walumbe namukulamu eriiso eŋŋumi egi nani yali akuba kimu ye takuzaako kirala kimu ne basima simwe mwagala okulwanalwana buli wafulumya bwati ntaana takuba bbiri yamukuba namukulamu eriiso naye mu kifaananyi kiri feeke mu kifaananyi kya malayika kiri ekiri original tanze nagigalula enkiiko eba yakuyiseemu dda mukankana bwoti ng'ogalula otya eŋŋumi ye kati ogalula eŋŋumi ogenda kuba ku rock kyogenda okubako lwazi ani aluma bamalayika bwe batyo ne banyuka ewa nabbi Luutu alayhi salaam era n'ayita abantu aba la ilaha illa Allah n'abasomera amateeka agafuga olugendo era wano waliwo ekyokuyiga nti bwe mubanga munatambula olugendo amateeka agenda okufuga olugendo nga bagasoma n'okubaawo ku lwaki tayimu bwe yatuuka ey'okufuluma balina fuluma kiro balina fuluma omukyala wa nabbi Luutu alayhi salaamu yalaba omwami we n'abuuza nti ono alagawa essaawa zino tebasomesa tawhid alagawa najjayo ensolo ye amugoberere agenda okulaba basinkana ono agasseeko n'obwana n'obukyala bwabwe bakibagasseeko bali n'abagoberera naye olw'okuba tamanyi mateeka gafuga lugendo bwe yawulira amaloboozi n'akyuka alabe nti ate gye tuva biki ebiriyo azaabu ne zimusena tubana twalabye nga Allah amugamba nti wala yaltafitu ahadan minhum abada bwe mba mutambula mukungujjo nga mugenda teri akyuka kutunula mabega ye omukyala yali tamanyi mateeka gafuga safaari owulira amaloboozi ebiwoobe binankani kwe kukyuka alabe ki ekiri ku kyalo kyaffe kwenkulidde kwenkaddeeyidde azaabu nezimusena kubanga mu mateeka mulimu tatunula mabega baatambula banyumya nti baatambulanga ng'enkuba etandisa okutonnya amayinja naye olwokuba nti bali bamanyi amateeka ng'ejjinja lijja ne ligwawo eddene omuzira gwe sigala ng'otambula tofaayo tegabakonako kubanga obudde bwatuuka nga tebannasala booda era nga nabbi Luutu yabagamba nti alaysa subuhu biqarib obudde bwempadde nga bufunda tibuyinza kummala ku subuhi nja kuba sina crossinga booda kwe kumwongererako nti kale wadde noba tonna crossinga totunulawa tiimu ekimanyi ekyo n'abagabira amateeka ataaliwo teyamanya ezimu ku adhab eziweebwa abantu abagenda mu bufumbo bw'ekikula ekimu nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man wajjatumuhu yaf'alu wa fi ba'd riwaya ya amalu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi bwe musinkana omuntu yenna ng'akola ebikolwa ebyakolebwa ku mulembe gwa nabbi Luutu alayhi salaam
akoze ebikolwa ne gwe babikozeeko bonna battiibwa bave mu society kubanga tebalina magezi, entegeera yaabwe embi, tebalina kuwangalira n'abantu, basiriwadde ne bayita ne ku bisolo n'ebinyonyi byonna ebyo, buli kitonde kyonna babakiyiseeko kubanga n'enkoko empanga bwesinkana mpanga ginnayo muumi tala kummanyiira era kugimalawo obumazi tegyetaaga. Naye omuntu Allah gwe yawa amagezi negewunzika negatuka ku leve eyo, faqutulu lfaila walmafulu bihi, bombi battibwa. Era kyekimu nagenza eri ensolo, ensolo ettibwa noono agenza egyeri naye nattibwa naye tetugirya nyama, teriibwa nyama ey'ensolo kubanga nkyafu, ettibwa buttibwa n'eziikwa. Kati nga ffe abawali mu tufuna ebintu bingi nnyo. Omwami omu mugagga nkubira essimu nga poliisi emuyise, basanze omuvubuka alunda embuzi ze, bakita man atal bahima. Nekiraba naye mwegendera nnyo okutumba okukola bantu. Obufumbo bw'ekikula ekimu, so si kubawo kiri kyemukozesa, sija kikuba bonze. Atokikubawo, osobola okukozesa ebigambo bingi ne tutegeera by'otegeeza. Man atal bahima, omuntu agenda eri ensolo, so si bimukozesa. Ne mu Luwarabu bawewula atal bahima, agenza eri ensolo. Kitegerekeka bulungi, abantu bateesittala. Omwami bamuyita mu kibuga ali eno Kampala, wakiseeyo poliisi ekutte omukozi we ng'agenza eri embuzi. Kati ankubira ndi wano ku poliisi, waliwo ABCD nkole ntya? Nimugamba nti ennamula ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam tetujja giramuzisa ku sayidi emu kubanga oyina kuttibwa. N'ensolo yo ensolo gitte muziike temugirya. Kumbi yali atadde rawudi. Abapoliisi baagabugaye nti ffe tugenda gikuba mu kyomo wano, twanoonya dda akanyama tekalabika, akanyama tekagulikako. N'addamu naŋŋamba nti wange bano bagambye embuzi bagenda gikuba mu kyomo. Nimugamba nti kiri haramu okugirya, Nabbi yagigaana sallallahu alaihi wasallam. Ettibwa buttibwa n'esuulibwa ku ttale, nkyafu. Yaŋŋamba nti nga tanana kuvaawo nga batandise okubagala obwambe, kubanga baagano gimuddiza nti bagwe ogenda kugitta gisuula wano tevaawo. Kati ono ye kabeere no munda. N'ensolo ettibwa naye teriibwa nnyama. Abantu ku bantu bombi battibwa bave mu society kubanga si balungi. Obwongo bwabwe ate kizibu okudda. Obwongo bugendamu ebyo kizibu okukomawo mu bantu. Bateekawo ne rehabilitation centers, naye ate naye bamutwalayo asangayo ate ba seniors balala kubanga nabo baba bateekayo day, baba budde obwongo bukomewo. Gye bamuteeka waliwo ba seniors bongera mubangula. Kati anadda ddi mu bantu oyo? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba mu hadithi endala, inna Allaha, hadithi ya Abi Hurayra eri mu Bulugh Maram, sanga mu kitabo kya Bulugh Maram mu baabo ishiratu nisa, omwami okuwangala obulungi ne mukyala we waka. Omulyango ogwogera ku mwami mu nneeyisa z'ateekeddwa okumanya nti mu bimu ebiraga nti mukyala wo mukwata bulungi mulimu bino. An Abi Hurayrata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inna Allaha la yanzuru ila rajulin ata rajulan aw imra'atahu fi duburihi. Nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallam nti Allah tagenda tunula ku mwami ku yawmul qiyama, tagenda tunula ku mwami yagenda eri mwami munne oba omwami yagenda eri mukyala we mu bifo ebitali bituufu, tagenda mutunulako. La yanzuru ila rajulin ata rajulan aw imra'atin fi duburiha, tagenda mutunulako. Okutunulako kwe bategeeza wano nadhara rahma, okutunulako okwekisa. Agenda mutunulako na liiso lya bukambwe. Lwowulira hadithi ngezega nti Allah tagenda kutunula ku bano, ategeezamu olutunulamu Imaam yagezaako, kale kamuwera wejja n'agendera awo. Agenda mutunulako n'eriiso lya bukambwe.
amakulu kujajinga nti oyo khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu, mukwate munyweze musibe empingo njegere kasuke mu muliro. N'ateekamu nti n'omwami, ekimu ku biraga nti omwami oyo mubi abonya omukyala kwe kugenda gyali mu bifo ebitali bituufu, kiri haram. Era oba mwami wa mpisa mbi, oba omukuluusanyi, oba omufudde slave, oba buli kimu kyonna, kubanga ekifo weekiri, ekisaawe ekisambibwamu omupiira weekiri bulungi, kiriya kikwata tekinakwatwako. Olwa okuba nti omukyala we bw'oba omuwasizza okakatibwako omuyisa obulungi. Mugamu bimu ku biraga nti omuyisa bulungi togenda mu bifo bifaanagana bwe bityo. Era Allah byogerako mu Qur'an mu Baqara, wayasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Yeregera ku nsonga z'ekikyala ez'omwezi, n'atugaana okugenda gye bali nga bali mu mwezi. Niye amanyi omwana addamu mugezigezi. Kakati oba ekisawe kino amazzi gajjuddemu kirimu nankani enkuba etonnye nnyo, tulina ekisawe ekirala katuzambire mu kiri, agamba nti abadan tokkirizibwa kusambira mu kirala, linda kino paka kinaatereera. Faidha tatahharuna, linda paka lanaatuukula. Omupiira gulina kubeera mu kisawe ekituufu. Bwe kiba kirinamu obuzibu gumiikiriza. Oba muteefu naye ekisawe ekirala pangisa sayininga omuzannyo omulala stadium endala emunaasambira, bakubanga bakukkiriza 3-4 kusamba okukkiriza 4. Ebimu kubiraga nti omwami oyo wa mpisa mbi akuluusanya omwana atu gwe twamuwa kugenda naye mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Ku yaumul qiyama Allah batagenda kutunulako na liiso lya kisa be baami abagenda eri baami bannaabwe era battibwa. Wabula ekyewuunyisa ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, kubanga basahaba bonna baali bajaaji, okusooka bannabbi bonna baali bajaaji, ne basahaba bonna Abubakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu baali bajaaji. Bakwata abaami babiri ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu nga bakola obufumbo bw'ekikulu ekimu. Omukulu yanyiiga nnyo n'abateekera omuliro. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yanyiiga nnyo n'abateekako omuliro, yabookya. Era waliwo enjawukana nnyingi nnyo, bonna bakkaanya nti battibwa naye tatutya. Abamu baga muliro nga Abubakar we yabookya, abamu baga nti Abubakar yali anyiize nnyo naye la yu'adhabu binnaari illa rabbu nnaari, terakkirizibwa kuwoneza na muliro kujjako omulezi bwagwo Allah. Tokkirizibwa kwokya kitonde kyonna na muliro. Ebiyenje mumaze obitta mubikunganyiza kasasiro mbiteekeko omuliro, kiri haramu. Nolwo bamala okute babifuira ddumu ne bifa, kati ne bayera ne bateeka wali dustbin ne bateekako akaliro, birondemu toyokya biyenje. Tokkirizibwa kubonereza na kitonde kyonna muliro. Akkirizibwa okubonereza n'omuliro ye yagutonda. Birondemu byo bigende mu dustbin etayokyebwa. Kyate bifu wadde, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alagidde Khalid ibn al-Walid jeno, waliwo akasajja kali kayita ka Nabbi Samuel, n'akayimbulira abasajja be abakulembera jeno Khalid ibn al-Walid, bw'omala okukakwata katte atoka kumeka omuliro, sagala kunzanyirako. Jibril nejja nemugaana, bamutte busi bamwokya. Yali amutumidde enfunda eziwera nti ssebo tuli nabbi nti gwe ng'olya emmere nga nange wenjirya, ate lwaki oŋŋaana? Olya onywa weebaka okoowa, kakati nze ki ekingana nange okuba nabbi? Naga nti warning ziweddeyo, kati mumugyeewo. Nabbi naga nti mumutte busi, temumwokya na muliro, teri akkirizibwa nakubonereza na muliro okuggyako mulezi waabwe. Yali abawadde nti bwe mumala okumutta mayiti mugikumeko ki, n'akijjawo ekyo ekyokumako omuliro. Si mmese,
si kiki toyokya kuba nti tekikkirizibwa. Abalala bagamba nti omuntu gwe asangibwa ng'akola ebikolwa ebyo bamutwala ku kasozi akasembayo okuba akawanvu mu nsi gye mulimu ne bamuta. Sheikh Fawzan, Sheikh Uthaymin yagamba nti kati olwaliro byebizimbe ebiwanvu, ekizimbe ekibasingayo obuwanvu mu ggwanga eryo gye mumutwala ne mutegula. Wano kalina tulina ya mmeka? 2 nga butini. Teziwera 2 bajamani. Kalina esinga obuwanvu mu Uganda erina floors meka? Nga butini. Tuli ku kijamani kati .com atugasizaaki nga tuli ku .com. Bantu bali mu 2 ng'ogamba busimanyi 2 17 tezibazoogera mu bantu nabo. Kati wano tulina 17 2 gye bamutwala. Abalala agamba nti yuqtalu bisayf nakito, naye mu byonna bakkanya nti akola ki? Attibwa. Maliriza ebigambo bino nga nkuutira buli omu waali abeere n'eriiso ejjogi ku mize egyo. Bannaffe gye batukopedde okuva mu bamagulu meeru ne bagireeta wano. Jjajja ng'egisaaga bannaffe abamu basooka okugenda mu bamagulu meeru bagireeta kuno. Era nga batera obbalaga nti oyo ogira bw'ati, oyo agira bw'ati. Naye kati gwafuuse mulimu. Ate shayitaani okumanya eyogera ebyono eyagala nnyo ebyobwononefu. Muli ssente empya n'enkadde ne visa ogifunirawo. Buli kasi konna k'omanyika aba magulu meeru nga visa nzibu bw'oteekayo ekyo. Nze ndi mu ebyo bakonamu bukonyi bati. Naye jjukira olina okukola interview. Bakuleetera ba senior masters ne bakuteekaawo nti banno baabwe. Era tulina bannaffe abawangalira eyo nti nateekayo empapula zange nga ziraga nti ndi wa Bufumbo bwa kikula kimu, njagala nfune passport y'ensi gundi, naye bampise bwiki ejja ngenda ku interview nkole ntya. N'omugabo bagambye sibikolangako ne passport zammwe muzireke. Abantu baffe bakwewuunyisa mb'okufuna passport y'ensi gundi kya bbeeyi nnyo. Ngenkya ngenda mutaka, ngenda ne passport mutaka. Kasi ofuna akatabo k'ensi gundi oba omaze, ng'omaze eki? Mbuli ayo ky'oba omaze kiririddawo. Tebakulimbalimbanga na passport. Nsaba Allah tabaaraka wa tukingirize emize gino egy'obuseegu. Ate kati ku mulembe guno olina okwegendereza ng'ogula ba sokisi oba saati balina langi zaabwe. Abamu oluusi opromotinga companies zaabwe nga tomanyi olwa balina langi kati zibakozesa. Naye waliwo kissa emu twali ne Sheikh Mudaffaru Idris Mutazindo, Allah yamutwala ebuwalabu eyo. Njagadde ngisomese tuggyemu ekyokuyiga. Munnaffe omu gwe twali tusoma naye ng'ava Malawi, musajja Malawi, yafuna era agenze mu moolo okugula n'afuna omwami n'amugamba puroguramu ezo era n'amusuubiza omuwa ssente empya n'enkadde nga taliddayo kwavuwala obulamu busigadde. Tuli mu ggwanga lya Saudi Arabia, kibuga kiyitibwa Madina al-Munawwara, kibuga kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'atunyumizaako tinafaanza omwami n'angamba ABCD, nampa n'ennamba ze ez'essimu, nampa ne ku ssente. N'angamba mulagire ruumu yange ajja kujja ku university ankyalire. Ne tumugamba nti ayita poliisi, gwe mugamba ajje nga poliisi ogigambye eri awo. Kati ate n'atuwakkanya n'agamba nti kansoke ngambe ku sheekhe wange nga sinayita poliisi. Kati ate bino bye byasinga okutwewuunyisa. Bwe yagamba ku sheekhe we, sheekhe yamugamba nti toli muntu mutuufu n'akatono. Shayitaani olabye etuusa okukuzannyiraku n'otuuka neyo ku leve eyinkanidde awo, osusse okuba nga oli mu bwoteevu nnyo nnyo mu imaani. Lwaki mu banno bonna yayiseemu gwe? Eri shayitaani bwe yatunudde bw'ati n'alabamu munne bafaanaganya ideas. Namuga gwe kennyini nga tonaakuloopa oli olina osooka okola tawuba, oli mufu nnyo. Nga tonamuteeka mikono gya poliisi olina okusaala ekiro.
okole tauba osome Quran oteekeddwa okuba olina agantuntu ge weetaddemu agavundu ekyo ate ffe twali tetutunudde sayidi eyo twali tutunudde sayidi ndala era nga tulaba kya mugaso era nga namugamba nti gwe olimala okukola tauba ti omukubira essimu otege poliisi kiba kitegeeza tekikyasobose kubanga tauba eggwa era namugamba nti bweolimala okukola tauba noddayo n'omusisinkana tanze nakuddayo kwogera naawe ate nategeera ti nkoze tauba nti ajja kulaba nga temugatta naye yatuusa atya okulaba nti mugatta akuwulira ekyama kye akuwone ku kasente olyeko aleka kusubize kutya ya sente endala tusalla tusaasire ya rabbi naye programu eyo bwetu bweyaggwa ekyokuyiga ekirimu kyekyo niwe waba mukyalo naggaa nti wanti badde nteesa abcd nga tulina okwebuuza nti omukyalo no nga mugumu okujja nanjatulira gumanya nti oliko obuzibu bwekennyini oba oyimiridde bubi kubanga oyimiridde bulungi yandibadde kikaluba okujja okugamba ekigambo ekyo okujjako ng'ayogera ku programu za bufumbo kubanga ezo zikkirizibwa busiramu tebugaana mukyala ng'alina omwami gwe yeegombi nagira mugamba nti nomunaye zibalinjalumpa mahale tugende olw'ensonga nti naye nabbi sallallahu alaihi wasallama abakyala bajja ne bamusaba obufumbo kiba kubanga kyali haramu yandibadde abaga nti ekyo kisi kituufu bamusaba obufumbo ate nno mu lujjudde nga bwe tuli mu dalasa wano namugaa nti ya rasulallah nzagala ompoowe mu lujjudde naye bwe kiba nga azze mu bigambo bya buseegu nti sidiiki gyebali Hassan gigenda gitya kimbadde na programu abcd teweewunya nnyo omukyalo ono jajja buvumu weewunye gwe kennyini oba oyenjebuse nnyo sheitaani etandise n'okukuzannyirako tekutidde namu kiba kitegeeza weetereze kyekiri mu keso eyo weetereze yandibadde akutya namu byetusobodde okwejjukanya leero obudakiika buno katukozesemu al asila wal ajwiba ebibuuzo ebitonotono inshallah taala naam waalaikum salaam nja kusooka kusaba ebibuuzo ebiri related to the topic tulyoke tugende ku birala idha tasa al waqt waalaikum salaam tulabye singa omuntu agenda eri ensolo ettibwa omuntu attibwa n'ensolo era teriibwa nnyama kati ye abuuza ensolo ettibwa etya nga bwe tuzitta bulijjo tetugirumya tetukola ki tokkiza kugitta ng'ogirumya babuuzako ku Sheikh Fawzan rahmatullahi alayhi timutugamba nti obusiramu tebukkiriza kutta ng'olumya ti naye ate omwenzi bamukuba mayinja ate nno butonotono toleta kinene kinamutta mangu abutono alwew'okufa ate nga tulaba obulagire okutta ng'olumya abasajja alabye wayirimbu abasajja yagaa nti bwe kiba nga kikolagana ne sharia tekuba kulumya kasita kiba nga sharia yekiragira tekuba kola ki kiba kituufu yagaa nti awo sharia kyagala bwetyo obuyinja obutini bwe buti nti tekuba kulumya so simba funo kirooka ekinene bakone lumuki ti omutwe gwe byatale akomaawo butini naam waalaikum salaam obusiraamu butugaana okutta n'omuliro naye ebiku babifumbira amazzi agookya ogwo muliro
era n'ogwo nagwo muki omuliro guli mu bifo bingi waliwo amasanyalaze genyini muliro kukubisa amasanyalaze muliro amazzi agokya muliro olite tugule eddagala eriteebikwa eddala so si mazzi gokya okujjako obusiraamu butuwaayo akawaayiro okuttisa omuliro nga ekintu kitulemeseza kati omusota gwekwesi mu kabira gubula bageza kugutta guwuda emigu ngo amagezi gulimu kuteekako omuliro ku kabira ako awo tukateekako omuliro naye osobola okitta mu ngeri endala nga kisoboka toyokya muliro mubi nnyo si kitonde kyakusaaga bibiri byali ayogerako mu ayega nti wama yaalamu junuuda rabbika illa hu teri amanyi magye allah galina okujja ku allah yeka yamanyi n'omuliro majege asobola okusalawo ekibuga kiramba nga nakimazaawo omuliro waliwo asigalawo ayinza okugamba nti ekibuga kyonna amazzi magye ga allah nagamba nti kati mbabalawo namazzi tugamba enjuki kawuka bwekati mukama wange bwekati nga yagambye okumalawo ekibuga kiramba nanjuki teri afulumawo n'ogwo alina amagye ebituli ku mubiri gwaffe kunogoka amagye ga allah waliwo omukyala bba yamuwa empeta eyabeeyi ya golodi naye nga temutuuka bulungi eseerera se kati baba bali emmere nesejja eseerera nagimira kumbi eryo lya allah nange mize empeta ajja kufuluma khalas bagenda tuka kwaswiri nga abadde ku lanchi nga mulamu kwaswiri musime n'ebituli ku mubiri gwaffe magye ga allah tumalawo nabyo alina amagye kyava tugamba nti wama yaalamu junuuda rabbika illa hu teri amanyi magye allah galina ye yekka wonna wooli akwata kubuliraanyi awo kalala nkuma mumanyi ate nno enjuki yo nneneko ate kakalankuma ko katini naye kalina obusagwa oba kabuteekabo obwo bwonna obwomutawana bwe butyo kalala nkuma emu yokka yokka olunaku lulambu bamulwadde omutwe kati zikuluma 5 adde abuuza ekirala kibadde ki toddamu kiyita bwotyo tuganye okiyita bwotyo bannange obusiraamu ddiini si mpemuzi era kyola ndi mu qur'ani yonna temulimu allah wawemulira naye nga weyandiwemudde ani yandimugambyeko njagala mubuulire nti wano allah naye yawemula nnyo osobola okyogera naye temulimu akozesa kigambo kyabuwemu naye kyokka ekyewuunyisa ensonga ezo azoogerako naye nga asabisa mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam tiri waamu okukolera naye nga wandibadde omukwata mistake gwe nti nabbi naye wano yasukka okuwemula mugambe basenga mubagambe message nabbi sallallahu alaihi wasallam yagituusanga bulungi nga tamukodde si kwesitaza bantu waliwo yazine mutabani we waliwo yazine kawalake bwegamba bweriri osobola okwogera ebigambo ne bituuka bulungi era oli ajaga nti waliwo batabitegedde ng'omanya bakyali biro age message tebakwatako ali biro age yatajja bitegeera era message si yiye tuli fenna kyabulabe nnyo okumukola osobola okukozesa ebigambo ebirala bingi nnyo ebikolwa ebyaliwo ku mulembe gwa nabbi Lut alayhi salaam obufumbo bw'ekikula ekimu waliwo n'omwana omuwala asoma amawulire abisabika bulungi nnyo namwagala sabika bulungi ebigambo bye obufumbo bw'Obw'Ebikukujju naye ekyo kimwogera ekyo sinza kisa mu kamwa omuwalimu yenna atula ku muzindalo guno ng'ayitako mu akademi sala tusasire tuyiteko mu akademi etumala gakubawo gagambo atayita mu akademi niwe guba kusamba mupiira atali wa akademi omulaba nga tasobola kugusiba kuba takinga 3 akyasiba mupiira kati munazamba ddi nga okugusiba obusibi owa akademi takyegi yaguli awo sake nga teegi nakola ekiddako asiba gumwambuka katusembeyo bano babiri tusaale alaikum salaam
gwe bakase obukasi alamulwa atya bwoba obujulizi nti bamukase bukasi era sharia emutunuulira mu mbeera y'okuba nti asonyiyibwa n'abato abakyali below age tebattibwa abato abakyali below age bino ebyokutta biri ku bantu bakulu ate nga bonna basiimu ku program na alaikum salam naam waliwo ebyambalo ebyabantu abyo birangirangi naki ne munna ayinza okulaba ng'oyambadde ebyo nawe ojja kuteebereza tujja funayo obudde tubyogereko insha allah naye duniya eno nasanga omuvubuka ayambadde ekisaati kitishati nga kuliko ekigambo nti amu pregnant kyokka ate musajja kati abo abantu abafanagale bati amagezi mubaamu kweri ebigambo birabye mwanange abantu bafanagale kati akuleetera ebirowoozo bingi nnyo noga nti kakati omuntu ono ekisooka ngaomuli ayogera oluzungu amanyi amakulu ategeera naye kuliko ekigambo sentence agimanyi eriko kati ogulamu ki wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh